Yeah, okuwulikika sigamba nti siwulikika, but nasalamu ku pressure olw'okubeera nti professionals don't rush. For 2 years we have not been singing because tubadde mu COVID. Teri performing, teri akolachi. So I've been focusing on fashion and tailoring at the moment. Embeera ya COVID terina bwempisiza cause nze Papa Cidy, I'm a tailor and I'm a designer. So mbadde focusinze ku kyalaani okusinga music at this time around. Cause music yena gwongamba nakuba music era nchakuba music wakabi kubanga buli wengwa mu studio enyimba ziba za kabi mwana. Eggulu nagendayo naye bansuubiza busuubiza tebampa bibali balina kumpa tebateri kye bampa naye katusabe mu maaso osanga bane kuba mutima ne batuwa ku majja. Cause sente zaffe zetunonayo zaffe, it's our money. Tetuba tugenze kusabiriza ng'omuyimbi omu bwe yagamba nti twali tugenze ku beginga. Ziri sente zaffe tunonayo nnone, nawe ezizo gye ziri gendo zinoneyo, okitegeera? Nina oluyimba lwange olupya baluyita Twala featuring Saraima Navara from Australia. Nina oluyimba lwange olulala lwe twayimbye ne Spice Diana. Nina olulala ne Yesterday. I have another one with Chameleon again. I have another one with Weasel. I have another one with Dangote from Tanzania. Nina endala, actually I'm releasing an album in January. Sina releasing a dates naye ngenda kufulumya album ya 12 songs. Yeah.